Ekyawiki eno kitusanyusisa nnyo okulaba abantu abalina ennyonta, enjala, okuyaayaana nga byonna bayaayaanira kulaba Katonda omulamu, okuba n'enkolagana naye. Naffe tusaba otuwa ekintu kyekimu mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Okwegomba Katonda mu Sayuuni. Oliwo olunyiriri olwavudde mu Zabbuli egy'ekinaana olunyiriri olwokubiri nti emmeeme yange yeegomba era ezirise olw'empya za Mukama. Omutima gwange n'omubiri gwange bikaabira Katonda. Okwegomba Katonda mu Sayuuni. Musomba. Sebo. Ne mu Sayuuni tunaabeera n'okwegomba Katonda. Oli bw'afuna omutwe guno ekibuuzo kye yandisoose okwebuuza kitya? Bwe naatuuka mu Sayuuni era nja kuba neegomba Katonda. Bano abaali beegomba ogamba Sayuuni ekyomuggulu ekyawandiikiddwako wano mu kyokuyiga kya leero. Njagala tusome ekyandiikibwa kyaffe ekisooka nnyonnyola enjawulo wakati w'ebintu bibiri. Beegomba Sayuuni ng'ekifo oba beegomba Katonda yeebikkulira mu Sayuuni. Bintu bibiri byagala okufaanana naye enjawulo nnene nnyo. Naye njagala tutandikirewo tusome ekyandiikibwa kyaffe ekisooka. Then start with introduction. Banirizaako mu nnya ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ekyokuyiga kigamba okwegomba Katonda mu Sayuuni. Nga bwe tuzze tulaba nti Zabbuli nnyingi eziwandiikiddwako ezitendereza, ez'okusinza, ez'okwenenya, naye Zabbuli za leero zigenda kwogera ku Sayuuni. Era nga twagala tulabe nti lwaki Abayisirayiri bano beetanniranga nnyo okugenda e Sayuuni. Era kiki ekifuula Sayuuni eno okubeera ensibuko y'essuubi n'essanyu. Era nga abawandiisi bangi bawandiika ku kuyaayaana kuno. Abaana ba Koola, Dawudi, ne tugenda kusaba mukadde Kiwanuka tutandikire mu Zabbuli ey'ekinaana olunyinyi olusooka paka ku lwokuna nga kye tunoonyaayo. Abantu bano baali bettanira kugenda mu kifo, biki ebyali mu kifo, baali bettanira kulaba kifo, compound nnungi, ntebe nnungi, oba kyali mu kifo ekyo. Twagala tulabe. Mazo nga nnungi ayi Mukama ow'eggye. Mmeeme yange yeegomba era ezirise olw'empya za Mukama. Omutima gwange n'omubiri gwange bikaabira Katonda omulamu. Weewaawo enkaza lujja yeerabidde ennyumba n'akataayi ekisu mwe kanaabiikiranga obwana bwako. Byebyoto byo ayi Mukama ow'eggye, Kabaka wange era Katonda wange. Balina omukisa abatuula mu nnyumba yo, banaakutenderezanga. Olwokuna luweddeko. Kiki omunazabbuli ono kyeyogomba okutuuka mu watukuvu wa Katonda? Kikyayayanira mukyala Kabiito. Olwokubiri agambye, my soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Ndoza kyasingira ddala okwegomba mu Sayuuni eno kwe kusisinkana Katonda omulamu.
Kusomba Kakembo. Kakati bw'osoma osangamu ebintu bibiri. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. Ekifo kyo w'otuula nga kirungi. Bw'okoma, my soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. Omutima gwange guyayanira otuuka mu mpya za Katonda gy'abeera. Bw'oba osomye ekyo kyokka ennyiri ezo kw'okomye, kifaananyi ki ky'otwala omuntu ono kyayayanira ennyo kyeyeegomba? Kifo kizimbe amatiribona. Katonda ne bw'atabeeramu ye kasita atuukawo. Bw'oba okomyawo olubiri makula otuuka mu lubiri luli nga byonna byonna biwedde. Naye ate ennyiriri eziddako olunya oluddako nga mukyala Kabeeto bw'asomye, and my heart and my flesh cry out for the living God. Bw'amala okutuuka mu mpya ziri ekimuleese mu mpya za Mukama. Omuvunuzi mu Luganda yakiyise kwegomba. Naye mbadde njagala tukiwa makulu. Kukaabira. Mbiri gwange. Okwegomba, okukaabira, okuyayanira. Katonda omulamu. Okwettanira. Kuyayaana. Okuyayaana. Okuyayanira Katonda omulamu. Ekitegeeza bw'obigatta. Ekifuula ekifo kino ekirungi. Ekimwagazisa ekifo kino. Kubanga mwajja mwasisinkana Katonda omulamu. Katonda omulamu mwebikkulira. Gwayagala amutambuza engendo, amulamaza okuva wanawa ajje Sayuuni, amusanga mu kifo kino. Bwebigatta kyojjamu mu bufunze ogenda okutunula mu kifo kino mulimu ebintu bibiri. Kyokka kirabika buki bulungi, naye kisinga obukulu ye Katonda akikola ki? Akirungi akibeeramu. Kubanga n'enkazalujje bwe zikitunulira nazo ziwulira nga awe ziri weewu. In fact, muluzungu kaze bulungi awo yagambye mu Luganda oyinza okusoma amakulu nga tajja bulungi. Naye muluzungu yagambye nti even the sparrow has found a home and the swallow a nest for herself where she may have her young. Okumanya ekifo kiri kirungi kisikiriza. Olaba n'akataayi. Olaba omuwandiisi wa Zabbuli ateekwa okuba nga yalaba. Yayolesebwa n'akiraba. Si kwolesebwa. Ekirabira ddala nga akataayi kalabika kajja kuwa olutaali awo. Ne kazimbawo akayumba kaako. Naga nti n'akataayi nako we kaloonya ekifo awalungi. Awe kaasanga wasinga. Awe kaasanga. Ate ne batakagobaawo. Naye yatusinyesera bwayanira Katonda omulamu. Tujja kisanga emirundi egiwera nga bayayanira Katonda omulamu. Kiri enjawulo ekikola nene nnyo olwa nsonga abantu bangi balamaga, ne mu biseera ebyo osanga balamaga nga n'abamadiini amalala, naye nga balamaga gye bagenda bu Katonda we bagenza okulamagira bufu. Muleki wa kyuma ne mulamaga ne mutuuka wali mugenda okutuuka wali nga wa kyuma bakoleza mukolereze n'amira abaana. Buddha abantu baba wana okugenda okulaba ku Buddha
nebula gye bagenda mufu obangende mumaaso ngende mumaaso eyo yongera okusiiga ekifaananyi oyinza okulamagana ogenda emaaka nemaaka gyogenda nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mufu gyali mufu munna gyali munda naye mukaaba nayalinda kuzuukira oyinza okulamagana ogenda namugongo otambudde kuva Zambia okoye kizitogoza okulaba mufu bafu naye bano gye bajja bebayitamu berebereberere bagenda okutuuka wano bagabazza okulaba gwali mulamu amen yebikula n'okwebikula ne balaba ku kitiibwa kye obulamu we buli yayogerwako omusaayi okumanya mulamu bali abagenda okulamaga abalala bebagenda n'amakula ewoono yagaba amakula yagabira abaze ekisiikirize ekibabika ku musana empaja ey'ekiro emmaanu bonabona batuuka walinga emmaanu eritayaali amazzi gava mu lwazi yavaako amakula kubaga mulamu oli tagaba kuba mufu bwetandika n'olunyiriro lwokutaano agamba nti alina omukisa omuntu amaanyi ge bwe gava mu ggwe enguudo ezigenda mu Sayuuni nga ziri mu mutima gwe nga bayita mu kiwonvu eky'amaziga bakifuula ekifo eky'ekisulo weewaawo dumbi akibikkako n'omukisa bava mu maanyi ne baggukira mu maanyi buli muntu mubo alabika mu maaso ga Katonda mu Sayuuni. Ayi Mukama Katonda ow'eggye wulira okusaba kwange otegwe okutuukwa ayi Katonda wa Yakobo tunula ayi Katonda ndoza ya kulwomunana tutuse tunula ayi Katonda engabo yaffe olaba amaaso g'oyo gwafukako amafuta kubanga olunaku lumu mu mpyazo lusinga 1000 njagala okuba omugazi mu nyumba ya Katonda wange okusinga okutuula mu wemma ez'obubi kubanga Mukama Katonda yenjuba yengabo Mukama anaagabanga ekisa n'ekitiibwa tammenga kintu kirungi kyonna abo abeegendereza ayi Mukama ow'eggye alina omukisa omuntu akwesiga ggwe munyiriri ezo mukadde kiwanukazi atusomedde kiriwa kyasomye n'oliranga kikoze impact ku bulamu bwo nga bwe bakikusomera ogamba nga kirungi nnyo mukyala Kabiita olw'ekkumi luno nti wakiri okutuulako mu mpya za Mukama nti okubeera mu mpya za Mukama olunaku lumu kisenga emyaka 1000 nga ndi ewalala wonna nti wakiri okuba omugazi okusinga okutuula mu bitiibwa naye nga ndi n'abakyama kwegamba bino byonna bye twefulukutamu bw'oba tolina Katonda poteya agambye nti anaagabanga ekisa n'ekitiibwa tammenga kintu kirungi kyonna abo abeegendereza tubeera mu nsi ne tukaaba bino lwakinze biki naye bwe tubeera nga tuli beegendereza mu maaso ga Katonda tayinza kutumma kintu kyo kyonna oye Katonda waffe ndilembulidemu balwadde lwakutaano nti bebasimbula okugendezaayo esayuuni ebifo nga Bakka amakulu gaakyo maziga bate okubanga waliwo ekikyamu ku Bakka naye bakituuka mu bogenda okiyitamu nga kiringa nga nsolo z'amazzi ng'ekikifuula ensolo z'amazzi kiri kyebaluubirira okutuukako Sayuuni eno erabika eri kubala amazzi abagenda mu kifo kiri naye olw'omusanvu agambye
nga musumba agambye nti wadde we bayita bazibu nnyo mu Lwomusanvu nti bava mu maanyi nga badda muki mu kifo ky'okukoobwa mu lugendo ate amaanyi gabeeyongera bweyongezi. Kade kiwanuka nja kusaba otusomere mu Zabbuli 63 onnyo olusooka paka ku Lwokuna. Twagala tulane ku Dawudi kyayogera ku kuyaayaana kuno kusisinkana Katonda. Ayi Katonda, gw'oli Katonda wange, naakeeranga okukunoonya. Emmeeme yange erimu ennyonta eri ggwe, omubiri gwange gwegomba ggwe. Mu nsi enkalu ekooyesa omutali mazzi, bwe ntyo bwe naakutunuuliranga mu watukuvu okulaba obuyinza bwo n'ekitiibwa kyo, kubanga ekisa kyo kiwooma okusinga obulamu. Emimwa gyange gye naakutenderezanga, bwe ntyo bwe naakwebazanga nga nkyali mulamu. Naayimusanga emikono gyange mu linnya lyo. Olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Bwe nnaakujjukiranga ku kitanda kyange, bwe nnaakulowoolezanga mu bisisimuka ekyekiro, kubanga wabeera mubeezi wange era mu kisiikirize eky'ebiwawaatiro byo mwe naasanyukiranga. Emmeeme yange efugga okugoberera, okukugoberera. Omukono gwo ogwa ddyo gumpanirira. Dawudi ono awandiika kuyaayaanira okusisinkana Katonda. Mbeera ki mwawandiikira mukyala Kabiito? Embeera mwawandiikira ali mu ddungu ng'adduka okuva ku kweyigganyizibwa kwa Sawulo, naye ate essira talitadde ku oli amuyigganya, atendereza. Kituufu. Olunya olwokubiri agamba, I have seen you in the sanctuary. Yamulabako mu kifo ekitukuvu ekiri Sayuuni, and beheld your power and your glory. Bw'aba ayagala kugalamaga kugenda eri ekimutwala yakirabako. Amaanyi n'ekitiibwa byonna abimanyi bisoboka. Musumba awo waakomye. Ku Lwokusatu wagambye nti kubanga ekisa kyo kiwooma okusinga obulamu. Dawudi ayigganyizibwa kugibwako bulamu buno obwa buki obw'obulijjo. Kiregereka. Naye atunuulira Katonda n'alaba ng'ekisa kyamukwatiddwa kisinga obulamu buno bwe bamutwalako. Bw'aba kifunye oba obulamu otwala nsigaze ekisa kyani kya Katonda. Zabbuli 42 olusooka paka ku Lwokubiri. Ng'empeewo bwewejjawejja olw'amazzi, bwete n'emmeeme yange bwewejjawejja ku lulwayi Katonda. Emmeeme yange erumwa enjala ku lwa Katonda, ku lwa Katonda omulamu. Ndituuka ddi ne ndabika mu maaso ga Katonda. Baana ba Koola be bawandiise Zabbuli eyo. Tusomye ku Dawudi ayaayaana. Ne ku baana ba Koola bonna bakola ki? Bayaayaana. Awo ne wajja ekibuuzo. Okuyaayaana kuno nzimba kuzimbe, nkudevelopinga budevelopinzi, oba nakyo kirabo okuva eri Katonda. Tandikirewa. Okuyaayaana kuno kwe bayina nga bayaayaana, bazimba kuzimbe oba kirabo okuva eri Katonda. Bazaalibwa n'oku Kwakuli intentional. Kantandikire wa mukyala Kabiito. Ekibuuzo nkitegedde bwe nti nyinza nti okufuna okuyaayaana kuno.
kyekyo era bwe njagala okukiddamu ekyo nakyo kitundu kukiwooza nti nyinza ntya naye mbadde nsaba tusookere wali awo we tugambidde nti ku bibiri kiriwa bazimba kizimbe oba kiraba okuva eri Katonda okuyayana kuno. Katonda yatutonda mu kifaananyi kye mu ngeri ya Katonda mwe yakolera omusajja n'omukazi. Bw'amala okututonda n'atuwa mu mutima gwaffe okusalawo kwaffe. Bwe tumala okutegeera Katonda, Dawudi wali agambye nti ekisaakyo kisinga obulamu. Bwagamba nti kisinga obulamu kikyaba ategeeza ye yennyini yaba yeezimbyemu n'ategeera n'akozesa amagezi ge n'akozesa okulowooza kwe n'akozesa okusalawo kwe n'ategeera nti ekisa kya Katonda kye kisinga obuki obulamu. Kati kitegeeza nti ssebo kizimbibwa kuyita mu kutegeera kwaffe Katonda gwe tutegedde ne tuzimba enkolagana yaffe wakati waffe ne Katonda waffe. Nsomba mukadde agambye kizimbibwa oba kirabo nze nziramu nti byombi. Dawudi waliwo Katonda bye yamukolera byatasobola kwekolera ebimuleetera okumwagala n'okumuyayaanira. Abaana ba Koola bano balina Katonda bye yabakolera ebibaleetera okumwagala n'okumuyayaanira. Bakitaabwe ettaka lyabamira ne baganda baabwe abaasigalawo be bawandiika bino. Dawudi oba eno yagiwandiika bakyamuyigganya, ezimu ku zino yaziwandiika bakyamuyigganya, tumanyi we yagiwandiikira. Naye bw'aba ddala nga yamala kuyita mu kibabu kya Sawulo, Mukama n'amuyisa mu kibabu kya Uliya Omukiiti n'amusonyiwa n'atamutta. Ebyo byamukolerwa bibeere omukwano ogwo kyonoka nga bwagambye, kubanga omukwano ogwo okugunyweza n'okuguwangaaza oteeka okubaako binaayo kennyini byokolawo byokuba mu ttooki. N'omufirisuuti. N'olwekyo kirabo kuba Katonda byatukolera tetubisobola, tetubiyinza. Bwe bimala okubeera ebirabo ate naffe tubiriikiriza, tuwayo ekiseera ekisaba, ekiseera ekisoma ebyawandiikibwa, ekiseera ekinoonya, tuggalira ebirala netuleka kino nekigula, netuggalira biri na biri, ebirowoozo ebikyamu, ebikolebwa ebikyamu, kino kisobole okuloka. Mu bufunze Musumba alinga agamba nti ffenna ng'abantu ba Katonda tewali Katonda gwatakolerangako ku kirungi. Siwe waawo Musumba? Ate aninga bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Ekitegeeza ebyo bituyamba. Ki kyokka bw'okitegeera, kyokka bw'okitegeera naye nti birimala okuwandiikibwa ndiwalulira ensi gyendi. Ekitegeeza nti bw'okitegeera wenkanankanira ddala ne Dawudi bye yayitamu, wenkanankanira ddala n'abaana ba Koola bye baakola ki bye bayitamu. Ekitegeeza nti ebirabo kino kyobuuzizza nti kikwata emirundi emeka? Ebiri. Kirabo ate n'okizimbibwa. Tweyanziza tuvuddewo awo. Zabbuli 122 olusooka paka ku lw'omwenda.
nasanyuka bwe baŋŋamba nti tugenda mu nnyumba ya Mukama. Ebigere byaffe biyimiridde munda mu miryango gyo, gwe Yerusaalemi. Gwe Yerusaalemi eyazimbibwa okuba ekibuga ekigattiddwa awamu. Ebika gye birinnya byebika bya Mukama, okuba obujulirwa eri Isirayiri, okwebazanga erinnya lya Mukama, kubanga baateeka omwo entebe ez'okusalirako omusango, entebe z'ennyumba ya Dawudi. Musabirenga Yerusaalemi emirembe, baliraba omukisa abakwagala, emirembe gibe mu bisenge byo, n'omukisa mu mayuugo, ku lw'abaganda bange ne bannange. Naayogera kankano nti emirembe gibeere mu ggwe olw'ennyumba ya Mukama Katonda waffe, n'agezangako okukola obulungi. makulu kyagali mu nnyumba eno abaana ba Isirayiri gye beetaniranga nga basanyufu nga beesunga okutuuka. Nkyala Kabiza. Agamu ku makulu agali mu nnyumba eno waliyo emirembe ne Katonda waabwe, ate era emirembe ne bantu bannaabwe. Senga tusobola okusomako olw'omukaaga n'olw'omunaana byongera okuggumiza emirembe egyo. Agambye nti baliraba omukisa abakwagala. Mu Yerusaalemi tusuubira nti ababeeramu bateekwa okuba nga baagala Katonda waabwe yakizimba. Kyogerwako ng'ekibuga, si weewaawo bwe kiba nga kibuga ekyazimbibwa ku musingi ogw'obwani, ogw'obwa Katonda, ekijjudde emirembe egiva eri Katonda. Wanagamba nti I rejoiced with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Nasanyukira wamu n'abo abaŋŋamba tugende mu nnyumba yani, mu nnyumba ya Mukama, ng'ogyeko okusisinkanayo Mukama n'okulaba amaanyi ge n'ekitiibwa kye. Olunya olwokutaano lwagambye, there stand the thrones of judgment and the thrones of the house of David. Eno gye baasaliranga emisango, abalina ensonga zaabwe bazeetangayo Yerusaalemi, zisalirwa eyo. N'olwekyo oli ajjanga ng'amanyi nti bw'ajja ajja kuddayo nga n'ebizibu bye bikoze eki biwedde. Ensonga ebbiri eziri mu Zabbuli eno, okusisinkana Katonda n'okutereeza ensonga ezakyamu. Twalabako Musumba abaana ba Isirayiri bano bayagala okusisinkana Katonda, era bwe yajja ku lusozi n'okubwatuka ne bagamba addeyo Musa ayogere naawe gwe n'otubuulira. Naye ate wano tulaba nti bagenda mu yeekaalu kusisinkana Katonda, Katonda abeebikkulire. Katonda yakikolanga atya? Tusookera eri nga balina mu ddungu. Katonda yeebikkulira atya abaana ba Isirayiri bano nga ne yeekaalu tennazimbibwa? Ndowooza tusooke tusomeko ekiri mu Kuva Olubalengeri essula ya 25 olw'omunaana. Nesse moderator mbadde nsaba ku katono nti omuwandiisi bwe yadde akola wano ku lesson waliwo akantu akatono, waliwo etuva Omusumba waavudde aka Yerusaalemi. Yagambye nti okusabira emirembe gya Yerusaalemi bukyali mukisa era buvunaanyizibwa eri abakkiriza, kubanga kibakuumiramu essuubi ery'okujjako obwakabaka bwa Katonda. Ako ke mbadde njagadde okujjayo, bakuumiramu essuubi ery'okujjako obwakabaka bwaki. Era bwe tuyiga ku Yerusaalemi tetukomaawo kuyogera bwogezi ku Yerusaalemi, naye tuteekwa okuba n'essuubi nti olunaku lumu kijja kola kikuva mmeka.
nti era bankolera watukuvu ndyoke ntuule wakati waabwe. Ogambye nakola watukuvu yayagala abeereko wakati mubo naka ku lusozi Sinaayi irema sisi watuka muliro omukka kakati nagamba nti njagala bankolera abatukuvu mbeere wakati mubo ne bakolawo bwe bamalirizawo ne balira entebe esanduuka ey'endagaano ne bagiteeka mu kifo ekisinga obutukuvu waggulu w'esanduuka ey'endagaano okuliko entebe ey'okusaasira ng'ebikiddwako bakerubi babiri erudda n'erudda bwe yajjanga n'atuula okwo omutonzi w'eggulu n'ensi temala kubeera bintebe kasitulu ka bigere bye naye bwe yajjanga mu kitiibwa kye n'atuula ku katebe ako ekitiibwa kye Shekayina ne kijjula ki yeekaalu ekire ne kijja ne kibikka kifo ekitukuvu Abayisirayiri bonna mu nkambi gye baali ne balengera ne bamanya nti omukulu atuuse mwali omukka ne gunyooka era tukisomako Bassekabaka ekyobubiri 8 Mnyola 10 Sulemaani ng'amaze okuwonga yeekaalu olubavudde mu kifo ekitukuvu bagenze mu yeekaalu Mnyola 10 tandikira ku lwa 10 awo lwatuuka bakabona bwe baamala okuva mu kifo ekitukuvu ekire ne kijjuza ennyumba ya Mukama. Bakabona n'okuyinza ne batayinza kuyimirira okuweereza olw'ekire kubanga ekitiibwa kya Mukama kijjuzizza ennyumba ya Mukama. Katonda ono mulamu wazze okulaba ajja ne bamanya nti akoze eki atuuse bw'atuuka ekitiibwa kye n'amaanyi ge birabika wabeera kiki ekibeerawo privilege kize bafuna nga waali security tight obulamu okudda obujja biki ebirala ebiri physical ekisiikirize kyebabikkako emmere mulya amazzi munywa bwebutuuka ekireetala mulina kubanga ekitiibwa kya Mukama kitubikkako bwe kimala otubikkako tewali kujula kubanga yenna nnyini byonna mbuuze ekibuuzo kyenjagala okubuuza kiikino bino byonna Katonda byakolera Isirayiri okuba emmere okuba wabisiikiriza ebiki tasobola kuyima mu ggulu nalagira bulagizi eno ne bibeerawo asobola oba asobola kiki kyayagala bwagamba nti bankolera batukuvu ngenentuulira eddala wakati mu gwali akafu ke bakoze kalinganga kaweema weema kati kaweema weema ajja atuule mu kaweema kali aimaawo alyoke kiki wayi sebo nkizize ubuusebo gwoba obuuza nsomba ekibuuzo akibuuzizza Mukyala Kabiita alina ansa. Mukyala Kabiita bwe tuba tutandika naye nti asobola okubeerayo eri waggulu ekitiibwa era ne kirabika naye ate bw'asembera kirabika nnyo. Nja kukigeza katugeze omwami afunyeyo mukyala we naye nga omu ku bo ali wala omukwano tegummuka bulungi nga bwe gummuka nga bali mu close range. So Katonda ono intimacy eno
erabika nkulu nnyo ku kumanya obukulu bwe n'ekitiibwa kye. Mwami Kuteesa. Katonda ku bwa Katonda bwe ayagala okusemberera omuntu. Oba nkijjeyo nti ng'omuntu bw'ali Katonda ajja mu buntu okujja ku grade y'omuntu obutabaawo na luwonka omuntu kulowooza nti Katonda ebya Katonda biri eri n'omuntu ali eno. Ajjira ddala waali okutuzimbamu okwo okwagala n'omukwano okumusemberera ddala naffe okumukkiriza atuule mu ffe. Nange kansoke empeeyo yange mwami Kiwanukaddeko. Bwe twali tusomako Buzabbuli 3:8 Come and taste and see the goodness of the Lord, nti mujje mulegeko mulabe ku bulungi bwa Katonda. Nti Katonda ne kimuleeta amanyizi ne enkolagana ezizimbibwa ne zirwawo zizimbibwa na time. Ayagala bamulabeko bategere nti ye waffe. Babe n'omukwano ogwo nga bamulabako nga tali eri bubeezi waggulu naye nga balabyeko nti kubanga balinaanye bukatonda obulala ne bali balaba ku bukatonda bwabwe naye ate bo si bulamu. Kati naye ajja bo bamulabeko bagambe nti yadde eriyo bukatonda buli naye ono waffe ye waali ye mulamu era tulina n'ebikakasa era ne evidences bakola ki baziraba. Ekyo ne kyongera okuzimba omukwano. Era mu mukwano ogwo ne guba nga teguliiko mugaga, ne guba nga teguliiko mwavu, ne guba nga teguliiko waddembe, ne guba nga teguliiko muddu. Kubanga bw'abazze ajjeeri buli muntu gwe yatonda mu kifaananyi kye. Twegamba nono mwavu yagenze okwewola nga talina kyakusingayo, kituufu, n'asingayo kabuuti ye. naye awuliranga bw'awulira Mukama nga yagambye Musa nti omusajja oyo yasinze kabuuti ye, genda ogambe gwe yagisingidde tasula nayo n'oyo ali mu nkambi ya Isirayiri awulira nga ali included, is part of bonna. Amina. Oye Katonda waffe. Nolwekyo mumpadde ekigambo omukyala Kabite era yabadde ateekwa okukireeta kubanga ye mukyala ali wakati mufe agambe nti intimacy. Mukama Katonda ayagala intimacy, intimate relationship n'omuntu. Nga sawa zino sanctuary awatukuvu ne yeekaalu tebiriiwo. Kati yeekaalu, where is the house of Lord today? Enyumba ya Katonda mu olunaku lwa leero oba mu biseera bino bye tulimu eriwa? Gye tugenda nga naffe twesunga. Mukyala Kabito, Mukadde Kiwanuka, Mwami Kuteesa. Ekibuuzo ekyongereko. Yes sir. Can the house where we go to church be the house of the Lord for us? Fabara kyalina kifo kiri kitukuvu mweyalagiranga ekitiibwa kye mu yeekaalu. Talina yeekaalu ya Sulemaani omwali emmeeza entebe ye mwatuuka era gye tugenda e Bukasa Enajja Nankumbi enajja Nankumbi tuyinza okugiyita ennyumba ya Mukama. Naffe ne tujjanga bali bajjanga nga beesunga ennyumba ya Mukama. Kyala Kabito, Mwami Kiwanuka, Mwami Kuteesa. Soke na Mwami Kuteesa. Kituufu ekkanisa kyekifo kakati wetugenda kusisinkana Katonda waffe ffenna nga tutabaganye era ne twongera okuzimba omukwano wakati naye newankubadde era mu biseera byonna tubeera naye wano tukuŋŋaana ne twongera okutendereza mu makanisa gaffe eyo
ndowooza babeera n'amatirimona babeera bulungi. nzikirizibwa okubiddamu byombi oba nnondako kimu. ddamu. nsaba kusooka kya Musumba Kakembo nti ku Shalom eyo eyinza okuba ennyumba ya Katonda. Ndowooza nti eyinza okuba kubanga okufaananako na bano bagenda okulaba Katonda omulamu, bagenda okuŋŋaanako ne bantu bannaabwe, bagenda okuwuliriza oba okuyimba ebimu ku byo naffe byetukola ku Shalom. Naye n'ekirala Ssebaduka yabuuza nti kati yeekaalu eriwa? Nsaba kuddamu n'ekyawandiikibwa ekiri mu Yokaana 14 olw'17 n'olw'23. Olw'17 agamba, omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Olw'23 n'agamba, Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange, ne Kitange anaamwagalanga, era tunajjanga gy'ali ne tutuulanga gy'ali. Nti sanctuary eyo kati eri mu nze kubanga ekyawandiikibwa kiŋŋambye nti Katonda yennyini, omwoyo n'omwana bajja gye ndi ne babeera mu nze. kyonga wafunda Katonda yenna mugwe awo wewali ekyama, kubanga bwe tubadde tunula eri mu yeekaalu ey'Abayisirayiri, Katonda ajjula eggulu n'ensi yajjanga ne yeenyigiriza mu yeekaalu ku ntebe n'atuula. Kati olwaleero yeenyigiriza munda mu mutima gwaffe. Amen. N'atuuza mu Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo bali mu nze. Ekizimbe kuŋŋaaniro tukuŋŋaanirayo buki? Bukuŋŋaanizi. Kyova olaba tobeeranga awo nogaatya bali abalina kuŋŋaanirayo eddungi be balina Katonda. Wonna woobeera mu kakuŋŋaaniro ako ke mubeeramu Katonda wa kubanga weemuli, kubanga ali mu Matayo 18 muggwe. 18 olwabiri katusomeyo ddala. olwabiri yagambye nti kubanga bwe baba ababiri oba basatu nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange, nange awo wakati nange ndi awo wakati waabwe. balina n'okubanga bakuŋŋaanidde wansi wa ffene. Nolina tindigwa olugendo nava erinsa eŋŋenda era ŋŋenda awali ekkanisa ennene ey'amaanyi. Weerabidde ti Katonda atudde munda muki? akali eno tunona ki? Tukyogereko Musumba ti kuŋŋaaniro bukuŋŋaanyiza. Musumba, ekibuzo wakibuuliza kusalyemu nti ekkanisa gye tugenda esobola okubeera nga ennyumba ya Katonda, era ekkanisa gye tugenda esobola okubeera nga nayo si nnyumba ya Katonda. Nga bwe twasomako mu Matayo 21:13, Yesu ngaze mu yeekaalu nga bagamba ennyumba yange enaabanga nnyumba ya kusinza, naye mwe mugifudde ekifo ky'ababbi. tukifuula tutya ekifo ky'ababbi? Awo ekibuzo kibadde kikyo Musumba. Omugu wangu ngukoddeza. ebyo tuyinza okukola mu kanisa nekikijja mu kubeera ennyumba ya Mukama, nekigifuula ekintu ekirala, nekifiiriza bano abajja butajja nga bayaayaana kusisinkana Mukama. Nga biki byinza okukola mu kifo awasinzizibwa? Nga biki byinza okukola mu kifo awasinzizibwa ne bijjako abantu omutima guno oguyaayaana
okujja nga beesunga okusisinkana Katonda waabwe. Nti waliwo ekkanisa ezimu nga tulinamu social status. Kati ekyo akirabyeko bw'abazze ebyokuliyaayaana okulaba Katonda aba abivuddeko. Kinyonyole bulungi mu Luganda. Social status. Ne tweyawulamu nga oba bitiibwa oba okusinziira ku nfuna ku mirimu gye tukola abalinamu ku ssente. Ekyo kisobola okugyawo ekifaananyi kya Katonda era oli ebyokuyaayaana n'abivaako nga nze mu kifo ekyo. Nsobola okubisigalako naye nga njaayaanira ebyo bye mutaddewo nga sikyayaayaanira naye asobola okuyingira mu gundi eyo. Anti kati awo batokyayaayaana kusisinkana Katonda. sikyali ku Katonda. Njaayaanira ekyo nange ntuukeko mu grade. Kati gwe oli mu weema y'ababi. Ebyokwegomba okubeera wakiri omuggazi wabivuddeko dda. Naye ng'ate omulamwa kuyaayaana kusisinkana Katonda omulamu. Yesu yakiyitira empuku y'ababbi. Ey'abanyazi. Ekimu ku kye baakolanga kye kino. Abakulu abalina obuvunaanyizibwa okubuulira ekigambo, okulungamya, okuwa amagezi. Bwe wajjanga ne saddaaka yo n'ogituusa wali ku geeti nga bagikebera nga bakugamba nti eno tekkirizibwa mu mateeka ga yeekaalu. Eriko obulema ng'olabye ogijjeruddawa tufa bukomero muvudde wala. Akati nze kankufuneeyo ekkirizibwa ng'agenda era gye yajja kukiwanuka nga gyagiwoono agitwalayo ng'amugamba naye eno gireke negula sente nyingi kubanga yentuufu. Nga mukyala Kabiita ajja nga bamugamba nti eno nkyamu nga bagenda bajja bajje kukiwanuka nga bagiwoono. That is exactly what they were doing. Trading center. Ekkanisa ya Katonda tuyinza okugifuula trading center. Abantu abajja mu mbeera ezifaanana bwe zityo baba bakyajja n'omutima guli obuze okusinza n'okulaba Katonda. Oba tuleme kubeera judgmental. Fundraising eno endelevaawo ekatawo kale yogera zolina nayo meka owange mukati tuveewa tusigaze eddakiika ntono bbiri kyayina naye nti eddakiika nga tukyazirina tetukyalina eddakiika. Twegendereze obutayinoona kifo osinzizibwa kubanga okusinzizibwa kiri mu Bayibuli. Temulekangayo okukola ki? okukuŋŋaaniramu. Temulekangayo ekyo kiragiro. Twegendereze mu bye tukolera mu kkanisa obutatta mwoyo guli. Number 1. Naawe agenda sooka otereze ebya yeekaalu eno eyiye eyawaka. Kubanga omwoyo omutukuvu atuulamu ggwe Katonda kitaffe omwana batuulamu ne bw'obeera obwomu kuli mu nnyumba yo nga togenze yeekaalu yo. sooka otereza abo bamale okutereera ogende mu kifo kiri ng'oli mu frame of mind esinza nga bw'onoogenda okwegatta mu kuyimba nga amakulu g'okuyimba bw'onoogenda okwegatta mu samoni bino bw'onooba obiraba naawe ojja kuzalira amagezi ebikyamu ebikolebwayo obeere kitundu ku kubitereeza kubanga Yesu teyabireka bulesi yagezaako okubitereeza. Mwami Kuteesa nfunyemu awo ekibuuzo. Kakati enteekateeka eno tugende baba kiyite tuyingire buyingize ekkanisa nga tekuli nteekateeka tuleme kweyawula. Ekyokubiri tugambye abakulu batuula eno status emwerigenda eno tulungamizibwemu kaawo
oli ayinza okukitwala obulala. Mukadde kiwanuka. bayibuli egambye mu Balumi 13 muwulire nga abakulu abafuga naye si mu kukanga n'obubi naye mu kwagala okwa Katonda. Kitegeeza nti tuyinza okubaawo n'enjawulo nti ono yatukulembera, ekyo si kibi, naye engeri gye bikolebwamu oluusi ereeta obubi. Nsumba ndi mutuufu? Muyinza okubikola makanikale. Omutima guno kyekikulu okusanganamu ekitiibwa. Oyinza okuddira okugenda n'ontuuza mu maaso wali nga ndi munaku naye nga tontuuzizaawo kubanga ddala ompa ekitiibwa. Oyinza okuntuuzaawo kubanga negabalabe okwagala n'okw'amazima kuva mu mutima okuli ku kibuuzo kyakuteesa ekyenjawulo ku kifo kino Sayuuni nti bwe tukuŋŋaana bwe tuti Katonda atusaako privileges ezimu. Senga tunaafuna obudde eyo waka waffe tusomeko mu Zabbuli 87 nti yakwata Rakabu, tumumanyi bakabaga nti Rakabu omuki omwenzi, n'aleeta Babuloni, Tiro, bonna abatamanya ku Katonda abo bifaananyi ebisiige na biki, naye bonna bwe baasembera mu kifo kino bonna baana ba Katonda. Yabassaako omuwendo gwe gumu. Ekyo in fact yali abawandiisa yabawandiisa mu ngeri yemu nga bwe bawandiisa Abayisirayiri abavudde Babuloni, abavudde Misiri, abavudde awala. Katwebaze Mukama Katonda, tukubaza okubanga tusobosezza okuyigako. Tusaba Mukama Katonda naffe otuwa omutima oguyaayaana okusisinkanako Mukama Katonda. Tusabira Mukama Katonda bye tutakuteeko tuyambe nga tuli ku kkanisa twongere obbigako mu nnyala ya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege.